nate bannakibiina kya NRM abali mu team MK abakyagenda maaso n'okutembeeta General MUHOOZI Kainerugaba olowulidde amawulire ago era kana akadde bali mu kujaganya ng'akimezezza okwenjala nti we siikoze waakiri naawuta nga bakulembeddwa musaabakunzi w'ekibiina kya NRM omukyala Rosemary Seninde bagamba kino ekikoleddwa nate balina nate we balengera mu nteekateeka ezigenda mu maaso ffemu nnyo katugulonge. Ladies and gentlemen, General MK is in the building, make some noise! Amawulire g'okulinnyisibwa eddala mu magye agabadde General nga kati ye 4-star General MUHOOZI Kainerugaba gasanze ttiimu chairman ng'eri ku mirimu gyayo mu Kampala ng'etongozza ebikopo ebigenda okuweebwa ttiimu z'ebyemizannyo ezeetaba mu kikopo ekyatuumibwa Sevo Cup ku City Abattoir mu Kampala. Ng'amawulire gano gakafuluma ttiimu chairman yatandikiddewo okujaganya olw'omulimu gwekoze ne Katonda okwanukula essaala zaabwe era abavubuka batandikiddewo okujaguza. Toyota Nuwagira Kaguta nga yakulira ttiimu chairman ayozaayozeza MUHOOZI Kainerugaba olw'okutuuka ku buwanguzi buno n'ategeeza nti kino kye babadde basabira. Njagala kumuyozaayoza kwago amawulire genfunye olw'okuba bwe tutambuze enjiri ye. So njagala muyozaayoza nti kirungi nnyo era naffe tufunye amaanyi nga ttiimu mupromotinga okuba nti ekintu kye mupromotinga ate n'eggwanga lyonna likipromotinze. So kirungi nsiima abo abakikoze. Awadde abavubuka amagezi mu ggwanga okwenywereza ku mazima bave ku bannabyabufuzi ababalimbalimba. Kale okusingira ddala tuli mu youth kubanga first of all kimanyi nti youth yenene wano mu ggwanga yenamba eriwo ennyingi ate nga bye tukulembeza bisobola okukolebwa ba youth. Tojja gamba omupiira nti oguwa omusajja wa myaka nga 7 oba ki. Omupiira abavubuka be basobola okwenyigira mu mupiira kubanga ffe tukulembeza mupiira na talent za kuyimba entertainment. Lwaki tukulembeza ebintu ebyo olwokuba nti byanjawulo n'obwaba nga teyasoma naye asobola okufunamu kubanga tulabye abantu abafuna sente nyingi nga bazifunye mu mupiira ate nga tekyetaagisa nti oba yasoma diguli oba ki. So twagala kukozesa omukisa ogwo n'abo bataasoma naye nga basobola okukola ki okubeerawo nga basobola ate okufunamu ennyo. Ssabakunzi wa NRM Honorable Seninde naye ayozaayozeza General MUHOOZI n'ategeeza nti kino kiraga nti eggwanga gye liraga watangaavu. Njagala okuyozaayoza of course nanga amawulire nakagawulira naye twagala okuyozaayoza General MUHOOZI olw'eddala eryo lyatuuseeko kubanga mu bulamu bw'omuntu buli ddala ly'otuukako olina okulyebaliza Katonda. N'olwekyo gye tukoma okufuna abakulembeze ab'obuvunaanyizibwa ku levels ez'enjawulo naffe nga bannayuganda kituzaamu amaanyi n'olwekyo twagala okuyozaayoza n'okukyebaliza Katonda. Era wano basiimye omukulembeze w'eggwanga olw'okubateerawo ekikopo kino ekya Sevo Cup kubanga kino kigatta abavubuka. Kati wano tubadde tulaga bikopo Sevo Cup bikopo bitya so event engenze bulungi more especially nti ekintu kino tukikola nti president yazza emirembe mu butale so emirembe bwanga mweri mu butale naffe tulina omwebaza tumwebaza tutya okuteekawo ekikopo mu linnya lye nga kigatta abasuubuzi kipromotinga talents supporting programs of government. It is promote talents because we are promoting talents from the markets. All the markets, KCCA is taking all the markets which are under KCCA, they are all in the tournament. So we are promoting youth talent come together. Amawulire gano we gajjidde nga ttiimu ez'enjawulo wano mu Kampala zeetaba mu kikopo kya Sevo Cup nga bawanguzi b'empaka zino bakuweebwa bbaasi ne costa ebyabaweebwa omukulembeze w'eggwanga. Bano nga 22 omwezi guno bakwetoloola ebitundu bya West Nile okutumbula ebitone by'abavubuka nga bino byonna bibadde ku City Abattoir wano mu Kampala. Njagala kusuubiza nti nga 22 tujja kubeera mu West Nile region
so tukulaga nti tutambula eggwanga lyonna kubanga talent teziri Kampala wokka oba teziri Mbarara. Byatumwebaze Godfrey, Kurasoti TV Omunyo.